mwali tugende Lubaga tujagulize wamu Namirembe nga mukimanyi kitugenda omulundi guno nga tebeene mu lubiri muki mwali. N'olwekyo sirowooza nti olwaleero ne press conference eno tuyinza okugiseeseetula ku ekyo ne tudda ku nsonga endala zonna. Omulamwa gwaffe nti tukumekume Obuganda n'obumu tugende tujaguze. Abalina ebirala muliyomba olulala, naye olwaleero n'enkya ennyombo tuzipaakingeko mu paaka yaazo ku myeyo gyaffe n'emitima gyaffe tujagulize wamu ng'Obuganda. N'olwekyo nze ndowooza nga Kokaseeno omulamwa gwayo omunene n'owekegendereza ennyo gubadde nti tewabaawo omukisa gwonna gwe tutumbula ndowooza ng'ezo z'owoozaako wadde zitwala mu maaso. So omulundi guno enkya n'olwaleero oba oliawo n'ebbanga ery'omu maaso twegatte ku ebyo byonna ebigattako. Nnyumba ze tuyita Mwanyi Terimba, waliyo emmotoka ze bayita Mwanyi Terimba, waliyo abakyala be bawasiza mu Mwanyi Terimba, waliyo abaana abagenze mu yunivasite mu Mwanyi Terimba. N'olwekyo bingi nnyo bye tusobola okwegattirako ne tuyozaayoza bye tutuuseko okusinga ebitono ebitwawula. Kokaseeno kambawo obweyamu era temugiwuliddeeko mu kampeyini yonna mu kwemulugunya kwonna okubaddewo, kubanga tubadde tulowooza tekugattako.